محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق رسول الله. مسلمات الأحياء من كل أموات سبحان ربك رب العزة عما ngenda ku desk eno mukulu Mbaraka wali mukulu Arona Mbiru wali mukulu Le wali eyo desk eyo yogenda okuba ne mukulu Bene mulengeddekawo nolwekyo basaba ne bannyabo twagala kati kuyita mbwangu nnyo era abantu bengenda okuwa. Continue standing up. The only way you can mourn our dear brother Adam is ewano emuliza okusimba basimba emiti giri wano biyitirivu naye mwongereeko twagala okwebaza abantu b'ennyumba eno okubanga mumanyi omugaso ogw'okusimba emiti ne mwana okulongolanga gwa ntino tuweebesijja akalulu mukajjukirako fe twakayimba n'enzijeweero ne mbagamba nze ni mwana weeruweero tuweebesijja akalulu okuba kwolwo era Elias Lukwago ali naye ate batambuza gavumenti eri mugimanyi bulungi nga bwetambula okuva e Katonga batuuse dda wano bonna. secondly, as a strugglist, somebody who has been struggling for change, Adam is my comrade, NRM, all others, DP, all others whom this son of this family, this uniting baffe omugumu omukulembeze omukakamu atugatta ffenna buli omu gy'obeera yagenze naffe ekkubo lyaffe Allahu Akbar. Basebo ne bannyabo abakungu bazimu enna bannange لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا قال محمد فإنه مفارقها إذا يقول لنا يوجه قول لنا وبشر من لا يقال أو وزي أو حلال أو حرام ولا يقال بجا قول لنا بيو ولم يقول جوكلا فإنه مجزوع به ابن مجو كوكو جفنا نيوا ابن مجفلا تبغينا جفنا الشيكتين تبغينا جفنا الشيكتين ولمقول ابن مجو كولا سالا كو wali musiramu sala ko subwa nga abalala bwe bagambye ekirabo ekisinga kye kisobola okuwa Adam Mulwana mu kufa kwe kugenda mu maaso neze ensonga z'abadde ayimiriddeko buli kimu kyonna ekiyimiridde mu maaso gaffe n'obuwanguzi bwaffe tukigambe nti tooka kwa balabala. Mulwana yafuna ekitonde Mukama Katonda kye yamuwa era n'akikozesa bulungi bye bibala bino bw'okikozesezza otya Mukama kye yakuwa. Adam Mulwana azimbye erinnya ne liva wansi ng'ava wansi ku ttaka n'atuuka ku hiro olwaleero gwe tuserebulatinga bw'ogenda kubeera otya. Erinnya lya Adam Mulwana n'oluyimba lwe yayimba obulako ani asinga munne okututumu. Baza buli omu Adam Mulwana nga olina ky'omukoledde naye nange ne mwebaza
nebaza bakadde baffe bano nti mwazaala omwana omulungi, mwazaala mulwana amanyi omukwano. Mulwana abadde mukwano gwange, ye mukwano gwange abadde tannimba nga nze onjogerako bwogezi wali n'akola ki n'akaaba. Naye era nammwe ekimanyi nti mwabanjogeddeko ebyekijegajega ebyo, mulwana munyiivu gye muli ajja basasula insha Allah, mukitegedde. Naye nze mbaddeho ku mulwana abadde mukwano gwange okuvira ddala ng'atimba bipande. Mulwana abadde atimba bipande nga nze nsitula mizindaalo nenyimba ekituuke n'ayitira ate muki munangamba nti wuliriza kano olwedde ng'akozeeyo akantu gwe nakawulira muno munaabaamu ki, munaabaamu omulamwa muno. Era nambuuza ti kati gwe mpa byoyagala twongeremu bye tuba message eyongere okunywera. Era ne tubimuwa ekyavaamu yetoka kwa barabara 2011. Nabagambye nali nayita mu buli obubiri 2011 nali already mpulira nkoze eki nkoye ekyanzize engulu era ekizze kintambuze ebbanga lyonna toka kwa barabara. Lwimbolo bwe balunteekerako mpulira byange ekola ki era yakwata omubabira ensi yonna. Toka kwa barabara tejja kgenda ne mulwana, ejja kusigalawo emyaka gyonna era ajja kusigala ng'amanyiddwa mu nsi olw'oluyimba olwo. Ebimu ne binyiiza naye oluvannyuma ne tutereeza n'enkwatagana ne mulwana ne tutandika okulwana n'ekirwadde kyabadde nakyo. Era mu mbeera eyo njagala okwebaza abasawo abagezezzaako okumulwanako. Yasooka mu ddwaliro ng'amaze okukwatagana naye, yasooka mu ddwaliro bayita Memorial Hospital. Abakola kunoonyereza kuwanvu nnyo. Oluvannyuma lw'okunoonyereza okwo ne beesanga nga baagala obukugu obwabakulira Institute ya Cancer e Mulago. Era ne batusindika n'atwalibwa e Mulago mu Cancer Institute. Era nga ndowooza waliwo eyakikonyeeko nabo ne bakola okunoonyereza nga kwonna kutunuulidde obusomyu obubeera mu magumba. Busomyu ng'obulwadde mwe bubadde bukola ki bulabika ng'obuva nga gye buva. Era bwe bakola bone biopsy ne balaga nti waliwo ekizibu mu busomyo obwo. Era ng'omusaayi gwe gubadde mutono, bwe bubadde bumu ku buzibu bwe, abadde anemic, kubanga omusaayi guva mu busomyo obwo bwe bukola omusaayi. Naye kunoonyereza kwe baakolera tekwatuuka ku nkomerero. Abadde wakuddayo wiikendi ejja bakole okunoonyereza okweyongerayo okwenkomerero obaolyawo. Nga byeyayogera ye mulwana nti yaweebwa obutwa, ekikulu mu kyo kiri nti obulwadde obwo obw'obusomyo n'obutwa nabwo bukola ki bubuleeta. Ogwange omuntu yenna bw'aba ali mu bwetaavu nga nsobola kumumala, njagala kutegeeza nti nja kukikola, ate nga si kikola nga njagala ansasulemu okunneebaza, nkwebazizza neeyanziza nedda. Kikola nga sirina kyensuubira kukola ki okufunamu ye. So ne mulwana ne mu buzibu bwayiseemu tutambudde ffenna mu ngeri ez'enjawulo nnyo. Saagala era sirivaayo ntegeeze bye nkoze ne Adamu kuviira ddala 2011.